أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبه بذينا ولو عبدنا غيره شقينا يا حبذا رب وهب دينا وحبذا محمد هادينا لولاه ما كنا ولا بقينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا خينا نحن أولى جاءوك مسلمين إنا دعوناك استجب أمينا الله يا الله يا الله يا مرجع القاصد يا غوثاه ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Abalabi baffe abal Hidaya Media kumikutu jaffe jonna eja Twitter, Facebook oba X jemuyita X, Twitter X oba ne TikTok sako ne Salam TV olutimbe olw'emirembe tukomyewo neera omulundi gwaffe ogwokubiri oba omulundi gwaffe omulala nga tuli ku mulamwa ogw'okwogera ku basahaba abaddugavu abalina ennabbi. Siyinza kwerabira kwebaza Allah atukomezaawo guno omulundi okwongera okuba nga twefumiitiriza n'okutegeera eddiini yaffe naye nga tugitegeerera mu byafaayo. Omulabi waffe owalisaanye otegeere omulamwa mu kigambo kino mu kusomesa kuno oba olaba episodi zaffe zonna ezasooka tugezaako okugyawo ekigambo ky'abantu abagamba mu Busiraamu ddiini y'Abawarabu bokka. Nabwe ekyo kyobola tusukuleetera abo abaaliwo mu kaseera ka nnabbi nga baali baddugavu mu kkala ate nga n'abalala baali baddugavu nga neera bafirika nga ffe ekitegeeza eddiini y'abantu bonna. Etugamba mu kaseera ako mu basiramuka mwalimu n'Abarooma ebiseera bye bayitibwanga Abazungu, the Romans, basahaba weebali. Waliwo Abafarisi aba abayitibwa Persians oba buyinza oyita Abairani oba Abafghanistan nga nabo baali basahaba. Kitegeeza eddiini eno yajja ekyawukana ku bannabbi abaasooka mbu bo ojja kusanga ng'abantu ba kabira zaabwe abantu b'ebika byabwe nga bokka be baali mu madiini gaabwe. Niyo olw'okuba nnabbi yali nnabbi owali nnansi ajmaina nga w'abantu bonna Allah yamusobozesa okuba ng'akuŋŋaanya mu kaseera ke yaliwo kwabo abaasiramuka nga kuliko n'abo abaali abava mu bitundu ebirala oba abava mu mawanga amalala oba mu leesezi endala. Tuzze twogera ku basahaba bemutegeddeko mu maaso awo wabula olwaleero katwongere okutegeera basahaba gwe lugenda okwogerako olwaleero omukubo Abu Bakaratu Athaqafi. Tulina Abu Bakari Siddiq amanyikiddwa naye noono Abu Bakar Athaqafi ekyamutuumya erinnya eryo kyekyokuba nga yali mu abo abaasooka okuba nga basiramuka mu bantu abaava e Taifa. Erinnya lye ettuufu eryamumanyiika ye Nafi'u bun Harithu bun Kildatu waqiila an-Nafi'u bin Masruh. Yabeera ng'afa mu mwaka gwa 51 ogwa hijira yaani oluvannyuma Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okusiramuka. Osahaba oyo aqaama bil Basra yaani oluvannyuma lw'okusiramuka kwe mu biseera bya Nabbi amaze okuwangaala ne Nabbi amaze okufa yavaawo n'agenda e Basra n'agenda gye yawangaalira n'era gye yafiira. Naye sahabiyu kaana mawla li Thaqifu fi Taifa. Banu Thaqifa abaali bawangaalira e Taifa gye yali aweereza gye yakolanga obuddu ono sahaba gwe bayita Nafi'u bun Harith au bun Masruh. Yabeera nga awangaalira oba gwe twategedde nga Abu Bakara Athaqafi yabeera nga awangaalira wa e Taifa eyo. Neera mu Taifa n'abeera nga aweereza mu famire y'abaani mu Bathaqifa. Naye summiya nafsahu baada itiqanahu lil Islam bi atiqi Nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. We yajja wa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yamugula mu buddu. Wamala omugulayo n'afuuka omuddu we then nyina amukola ki n'amuta. Naye sahaba nga twayogedde mu ntandika huwa awwal man nazala ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama min at-Taifa inda hiswaruhu lahu.
oluvannyuma kisa ya Taifa tugimanyi nabbi agendayo n'amukubirayo amayinja abantu ne bagaana obusiraamu nabbi yagendayo naye nabbi amala okuvaayo mu kaseera ke yaviiramu nga bamukosezza mu baasooka okubanga basiramuka yo sahaba ono neera sahaba ono gwayita Nafeewo neera kyekimutuumibwa erinnya lya Abubakara olw'okubanga ye yasooka okuba mu abo abaasiramuka okuva eri mu Taifa. Ontegera naye yawangayo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amusomako n'amujjako ne hadisi ennyingi 132 yamujjako hadisi abamanyi ba hadisi bamukuŋŋaanyako yagenda e Basra abahadisi abamusomako hadisi 132 ziyabeera ng'akolaki ng'asomesa abasahaba neera olw'okuba eddiini yawangayo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obudde bungi kana min al-ulama sahaba yalimu abo basahaba ababeera nga bakolaki nga basomesa nnyo batabe mu ddiini naye kyosaanye ky'okwica obwange omumanyako aitazala walam yushariki fi al-hurub ad-dakhiliya baina al-muslimin ay baina mawqi'at as-saffay wa mawqi'at al-jamali bu sahaba ono kubumu ku bulungi bwalina ye fitina we yajja wakati w'abasiraamu mu ntale z'eddiini ezimu zetumanyi ezajja wakati w'abasahaba mawqi'at as-saffayn ne mawqi'at al-jamali saffayn tujimanyi yali wakati wa Imamu Ali karramallahu wajhahu saako ne sahaba gwaita Muawiya ibn Abu Sufyan wa mawqi'at al-jamal tujimanyi yali wakati wa ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha saako ne Imamu Ali radhiyallahu anhu kati ezentalo basahaba abasinga baziyingiramu naye ono Nafeewo oba gwotutegedde nga Abubakar Thaqafi yali omu ku abo ku basahaba abateenyigira mu ezentalo Allah neera n'amuwangaza obulamu n'afa atuufiya sanati 51 hijiri n'afa mu mwaka gwa 51 ye sahaba gwetogeddeko mbaddugavu neera mu kaseera ke kamu tusaanye twogere ku sahaba ono omulala ayitibwa Aslamul Habashi al-Aswad twogera ku basahaba abaali abaddugavu ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba ono Aslamul Habashi al-Aswad ayogerwako nnyo mu hadithi akhrajahu Abu Umar wa Abu Naim wa Abu Musa wa qala Abu Umar wa Aslamun erinnya lye nga Aslam kana ra'iya li amili al-yahud yali mukozi ng'aweereza mu maka ga Amiri yali omuyahudi yara ghanaman lahu ng'omanyi emirimu gy'abaddu gye baakolanga ebiseera ebyo yali ye mulunzi ng'alunga mbuzi oba endiga eza Amiri yahudi naye wa hadithuhu rawahu Ishaq ibn Yasar anna ra'i al-aswad ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi eno batunyumiza kyafaayo kya Aslamu ono yali ali mu kulunda embuzi oba endiga n'agenda eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhasir li ba'd husun al-Khubayr ng'ali mu malindiro ga Khubayra malimiro ga Khaybar yali malimiro kayani we balundira mu malundiro ge Khaybar we yali alundira embuzi naye aba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anajja kati n'agenda eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqad waqa'a al-islamu fi nafsihi yani yali yamaze omuddo oyo yali awuliddeko ku busiraamu nga naye abwagadde mu mutima gwe fa akbara bighanamihi yasuquha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam n'agenda eri nabbi n'embuzi ze yani obuvunaanyizibwa bwa mukama we bwe yali amutisse bw'okubanga alunda yagenda nabo ng'awulidde mbu nabbi azewa e Khaybara faqala ya Muhammad ila ma tad'u yagamba wange gwe Muhammad kiki ky'oli mukoola abantu bakoola obazaawa ng'amubuuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba faqala ad'u ila al-islam ila ma tad'u abantu bakoola genda buki sahaba Aslam yabuuza nabbi n'amuddamu bakoola eri kudde eri busiraamu tashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulillah obusiraamu no bwenkoola ogenda butegeera otya kwegamba muteri asinzibwa okujjako Allah ate nange ndi mubaka we qala famali sahaba oyo Aslam n'abuuza nabbi ng'ebiseera tanasiramuka n'amubuuza famali
nze singa nkeera enkya nensiramuka kati nfunamu ki? Qala sahaba abuuza nabi qala aljannata in thabata ala dhalika, in thabatta ala dhalika, namugamba singa okeera enkya nosiramuka nonyweza shahada yo, in thabatta ala dhalika, singa okeera enkya nosiramuka nonywerera ku busiraamu bwo, ejjana egyo ogenda okubanga okola kinga oyingira. Kitegeeza ki? Omuntu anywerera ku busiraamu nanywerera ku shahada nategeera teri mu kutonza okugyawo Allah, nanywerera ne ku nkola za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ejjana yempeerayo. Yamala owulira ekyo fa aslam, na aslamu yennyini fa aslam, olwama nakola ki? Nasiramuka. Waqala inna ghanami hadhihi wadi'atan, namugamba naye zino ate embuzi zino zennina si zange, nange nzirinako buki? Buvunaanyizibwa, nzikoze ntya zo? Faqala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikhrujuha min al-askari thumma sahib bihi wazimha bilhasiyati fa inna Allah sayuaddi anka amanatika. Namugamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagamba omusajja ono Aslam ng'amaze okusiramuka, bukwate embuzi zino ozigoba ozitunuze gye zikola ki? Gye zidda, okwate obuyinja oba enfuufu oyolemu kuwejjukira bo bali mu musenyu, oyolemu ozibere ng'ozikuba mu maaso gaazo zineki endiga zino. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukusobozesa obeere ng'ovunaanyizibwa bw'obutuukiriza, yani zino endiga zibeere nga zisobola okuddayo ki? Gye wazijje. Naye faqama al-aswad fa akhadha hafnat min at-turab farama biha fi wujuhiha, neera omusahaba oyo nakolanga nabbi wamugambye, nayoola ettaka nalikuba mu byenyi by'endiga ezo. Weyamala ozikuba mu byenyi by'endiga ezo, waqaala nazigamba irji'i ila sahibika fawallahi la ashabuki farajatu mujtami'atu ka'anna sa'ikan yasuquha hatta dakhalat al-hisn thumma taqaddama al-aswad ila dhalika al-hisn. Weyamala sahaba oyo Aslam okukola nga nabbi wamukoze eki? Wamulagidde okuyoola ettaka azikuwe mu ndiga, nazigamba nazigamba mugende eri muddeyo ewammwe, olwaleero nange sigenda kubanga mbakola ki? Balinaku buvunaanyizibwa, yani nze nammwe ebyange bikomye. Endiga ezo asahaba bagamba endiga ezo zatambula ne ziddayo paka mu kisibo kyazo, nga oyinza olowooza waliwo ali muzigoberera. Sahaba oyo bayitani Aslam, ng'oyinza okugamba waliwo akola ki? Omulunzi ali muziriko, n'embuzi eyo nezikola ki? Wezatambula ne paka wezatuuka wannanyinizo ne ziyingira mu kifo. Thumma taqaddama al-aswad ila dhalika al-hisn liyuqatilu ma'a al-muslimin. Jukira ebiseera ebyo waliwo olutalo, Nabi sallallahu alaihi wasallam ekimutwala e Khaybar yali alina olutalo yali agenza okulwana. Kati endiga wezatuukayo eyo, kati sahaba ono Aslam neyegatta ku basiraamu n'atandika okulwana olutalo bagende ki? Batandika okulwana kuba bali bagenze mu lutalo. Fa asabahu hajarun faqatalahu. Aslam ono jukira embuzi abadde ali mu kulunda, embuzi zikoze eki? Zigenze, zimaze okugenda atuuka mu kifo embuzi zimaze okukola ki? Zimaze okugenda atuuka mu kifo wano. Abasiraamu tutegedde bali mu biseera bya lutalo, agenze n'abasiraamu balwane, baba bali mu lutalo, ejjinja ne libeera nga limukuba. Fakatalahu, ng'ali mu lutalo ejjinja lyamukuba neera n'afa. Wama salla salatan qat, naye talina swala gye yasaala, yani bainahu wama baina shahada, yani baina islaamuhu wa baina mautihi, tewaaliwo budde bwa kusaala. Yagenda okumala okusiramuka, olutalo nga lutuuse, n'ayingira olutalo ne bamuttiramu. Wama salla salatan qat, tiyasaalako swala neki n'emu. Fa ata bihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, n'abeera nga bamuleetebwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Fawada khalfahu wasujjiya bishamati kanat alaihi, bamuteekateeka ng'omuntu yenna afiiridde olutalo. Waltafata ilaihi sallallahu alaihi wasallama wa ma'u nafaru min ashabihi, Nabi sallallahu alaihi wasallama n'ayimirira nga bali ne basahaba nga batunudde ku maiti ya sahaba oyo gwe bayita Aslam. Thumma a'rada i'radan sari'an faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallama n'ayimirira
n'agamba ebigambo bino ng'abigamba basahaba nga faqaalu ya rasulallah ya nabbi yanakuwala olw'okuba sahaba omusajja ono adde yakamulaba ate Allah amukoze eki amujjuludde n'amugamba bigambo ki basahaba bamugamba ya rasulallah aradta anhu qala inna ma'ahu la zawjatahu min huril ain bunabbi nga omusajja ono akwewunyisiza ebintu ebibaddewo byonna agamba omusajja ono maze badde mumulaba wano bwe nti ne Allah empeera gyamuwadde amuwadde ejjana ate n'amuwa n'abakyala ab'entalo. Mwana wattu oyo sahaba gwe twagadde tutegeereko wayitibwa Aslamu yasiramuka mu biseera bya Khaybar naye yali sahaba musajja muddugavu nga mu hadisi gye tuva okwogererako. Sahaba omulala gwe tusaanye tumanye olunaku lwaleero ye Julaibibu abasinga ffenna hadisi oba bituuze tumuwulira mu byafaayo anyumibwako ayogerwako naye Julaibibu tusoomujja mu hadisi ya Abu Barza atugamba kana Julaibibu mara yadkhulu ala nisa yamuru bihinna wa yulaibuhunna. Julaibibu ono yali musajja yali muddugavu nga musajja munyumya musanyusa abantu yagendanga eri abakyala b'abantu si mu kuyingirira okutawanya abakyala wabula okubasanyusa n'agamba ba comedian naye n'atuuka okutuusa enjogera we yatuuka mu Madiina nga eyitibwa abakyala batera nnyo gikosa la yadkhulna alyawma alaykunna Julaibiba mbeera y'okusaagisa mbwe olwaleero twaba Julaibibu tayingirako gye muli yani baali bamumanyi nga wajja mu kitundu waba abasanza ajja banyumiza baakole katemba we atuuke kubanga baleme okukola emirimu. Naye Julaibibu ono Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga amugezesa Nabi sallallahu yabeera ng'atunyumiza olunaku lumu kana al-ansar idha kana ahadum ayyumma lam yuzawwijuha hatta ya'lamu hal lin-nabiy fi haja am la faqala rajul min ansari zawwijni ibnatak. Bw'olunaku lumu Julaibibu ono ng'amaze okukula yajja eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba njagala kubanga nkubakinga mpasa. Nabbi kwegenda omusajja emu eri omu ansari n'amugamba zawwijni ibnatak beera nga okkiriza mpase muwala wono. Qala na'am wa karamati ya rasulallah wa ni'matu ayni. Yakiwuliranga nabbi osahaba oyo omu ansari yakiwuliranga nabbi amusabye muwala we yasanyuka nnyo n'amugamba nyinza ntya okugaana kitiibwa kidde eri gyendi gwe nabbi okkera enkyobeere ng'owase wange. Nabbi n'amugamba sahaba oyo twogera ku Julaibibu n'amugamba inni lastu uriduha li nafsi naye nze sinza mwagala omukyalo oyo gwendi mukusaba kitegeeza ki osobola okkeera enkya n'ogendako mu famire emu n'oyogerako nabo naye nga ozze okiikiridde muntu ng'olaba n'aboogezi ab'okumikolo we babeera kitegeeza omulimu kuva dda waakolebwa ne nabbi yagukolako omulimu ogwo ogenda okwogerera newankubadde ye teyakola byaffe aboogezaamu bye bakola komedi gwe bateekamu naye osobola okgenda n'okiikirira omuntu mu kumwogererayo bamuwa omukyala bye tuyiga mu Kristo zino ng'eno ya Julaibibu. Bw'atuukayo omusajja n'amugamba nze omukyala omuwala wo gwe nkusaba simweyagaliza naye mwagalizaani. Faqaala omusajja n'abuuza nabbi falimani ya rasulallah ate muwala wange ono gw'onsaba omwagalizaani. N'agamba li Julaibibu mwagaliza omusajja gwe bayita Julaibibu. Sahaba ono we yakiwulira n'abuuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ushawiru ummaha soke mbyogeremu naani ne maama w'omuwala ono kitegeeza ki kuva dda abantu mu mbeera z'obutonde waliwo omuntu asobola okujja n'abasaba omukyala ono ng'azze okumwogererako mumulaba ayimiridde yeetengeredde ategeerekeka naye azze osaba omukyala naye ate gwazze omusabira ne mumuwulirako agamba osabidde ani gundi gw'osabidde omukyala butonde bw'abantu. Nero omusajja kwegamba nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasoke njogereko ne maama we faata ummaha faqala rasulallah yukhatib ibnataka n'agamba omusajja ono yagenda wa mukyala we n'amugamba naye nabbi ali mu kwogerezaani muwalawo faqalat naamu wa ni'matu ayni munabbi wabanga gwakola ki gwayagala muwala waffe siinaako kyeŋŋamba kitiibwa kidde eri gye tuli. Faqala innahu laysa yukhatibuha li nafsiha innama yukhatibuha li Julaibibu.
namugamba omukyalo ono omuwala ono azze naye bali musaba nabbi naye nabbi si yamweyagaliza amwagaliza Julaibib. Faqalat Ajulaibib inha Julaibib, bw'otegeeza ono Julaibib gwempulira bulijjo. Taajjaba wastankara omukyalo oyo yeewuunya n'agamba waba ala li umurillahi la nuzawiju, bw'abanga nabbi si yamwagala nga Julaibib yamwagala ono gwe tumanyi ono kazanyiikiriza ono sisobola mubawa. Neewulira falamma arada an yaquuma liyati rasula Muhammad fayukhbiruhu bima qalat ummiha, naye taata ono aba ali mu kwogera naani ne maama omuwala abawulira. Kati taata ayimuka addeyo azzeeyo amawulire eri nabbi mbu ne maama w'omuwala agaanye, we biyingiddemu ng'ayagala owasa Julaibib agaanye. Qalat ummuha, omuwala ono kwe kuyimirira n'agamba, omuwala Aljariya ono omuwala omuto yali agenda okufumbirwa, kwe kuyimirira n'agamba man khatabani ilaikum, ani ansabye, ani azze n'ayogera eri gye muli ng'ayagala kumpasa. Fa akhbaratu ummuha qalat aturidu maama we, fa akhbarat ummuha, maama we w'omuwala oyo kwe kunyumiza story yonna ng'omuwala weebadde. Owulira omuwala abantu abalina obukkiriza ku mutima kye yagamba. Qalat, omuwala kwe kugamba aturadduuna ala rasulillahi amruhu au amurahu, mu mazima ddala nabbi kino kyazza okuba nga abasaba mukole, mukiganye mukizzayo temwagala kubanga mukikola. Idfa'uni ilayhi fa innahu la yudhi'uni. Fantalaka abuha ila rasulillah faqala sha'nuka biha fazawajaha Julaibiba. Omukyalo ono amala ebyo byonna okubiwuliza, omuwala ono n'abagamba bazadde be, bw'abanga nabbi yazze okuba nga ansaba mbeere nga nfumbirwa Julaibiba ono, tesobola kuba nga nkigaana, kuba okusaba kwa nabbi kyabbeeyi okujja nayogerako nammwe maka gammwe ng'alina gw'asabidde nga we kiri essaawa za leero. Okeera enkya kabaka gwe tumanyi obulungi Mwenda Mutebi n'akeera enkya n'ajja mu maka ng'asaba muwala wammwe naye ng'alina gwamusabira, naye nga gwamusabira mulaba anyoomeka. Oba pulezidenti waffe omulungi bw'aba nga azze mu maka go ng'alina gw'asaba muwala wammwe naye ng'alina gwamusabira ng'omulaba anyoomeka. Ate omuwala ye yakirabamu advantage n'agamba sinza kuzzaayo kigambo kya nabbi kyabadde ng'akola ki ng'asaba. Naye ebyo byonna bimala okubaawo, fadaa lahu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, nabbi Muhammad sallallahu alaihi kwe kumusabira edduwa n'amugamba Allahumma sabbibu alaiha alkhaira sabba wala taj'alu aishaha kaddan. N'amugamba Allah nkusaba mu kaseera kano omukyalo ono omuwala ono omuto akkiriza okufumbirwa Julaibibu naye lwakumpa kitiibwa, Allah beera ng'omuwa ebirungi byonna n'embulamu bwe toteekangamu bulamu buzito yadde. Kali mu hadisi endala empanvu gye tumanyi eya hadisi eyogera ku Kristo eyo etunnyonnyola mbu mazima ddala Julaibibu amala okuba nga awoobebwa ne mukyala oyo mu kaseera ako, fadaa rasulillahi sallallahu wasallama ila aljihad. Nabbi mu kaseera ako kennyini yabeera ng'akoowoola abantu bajje bagende mu jihadi. Julaibibu n'ayingira mu jihadi nga yakava ku mukolo bw'ati, n'ayingira mu jihadi agende alwanirire obusiraamu bwe. Naye abaali mu lutalo eyo omuswala ne gutuukawo, okulwanagana ne kutuukawo. Julaibibu ono n'abeera qatala sab'atu thumma qatalahu, yali wakati w'abasajja 7. Ate olw'amusanvu ago yabatta, naye nabo ku bisago bye baali bamutuusizzaako n'akola ki n'afa. Baba bali mu kunoonya basahaba bafudde, abalamu n'abafudde mu lutalo bonoonyeza ku hadisi eyo. Banoonya abafiiridde mu lutalo nga tebabalaba. Naye basahaba babuuza nabbi atafqiduuna min ahadi, nabbi ababuuza mwina gwe mutalaba? Qaalu naam fulaanu wa fulaanu wa fulaani, buli omu n'ayogera ono tetumulaba ono tetumulaba. Bonna abantu ne baggwayo. Abantu bamaze okuggwayo, bamaze olaba abalamu, bamaze olaba ki abafu. Naye nabbi Muhammad sallallahu kwe kugamba lakini afqidu Julaibiba fatlibuhu, manenzi Julaibibu wange, Julaibibu nga simukola ki simulaba, tumunoonyeeko. Banoonya Julaibibu babeere nga bamukola ki, bagenda omusanga ng'ali wakati w'abasajja 7 abatali basiraamu ng'abasse nga naye ate akoze ki okufa.
naye n'amala ne bamusaalira zimalaika ne zikka zibeere nga zisaalira Julaybibu olw'okuba yeerekereza ekigambo ekisinga okuba ekinene okwerekereza okw'okuba nga ateeka ebbali bagaze n'abeera ng'ayingira mu lutalo. Naye keswa yo mpanvu aleetegerekesebwako gifunza naye nga twogera ku basahaba abaddugavu. Gwe tusemberayo ddala mu episode yaffe eya leero yayitibwa Muhja bun Saleh. Muhja bun Saleh ono sahaba ono yali ava mu kifo kye bayita Akka. Mu Akka eyo gye yabeera nga ava gye yawambibwa, yali musajja muddugavu bun Saleh. Fa asabahu sabi, baabeera nga bamuwambira eyo muki ne bamuleetanga omuddu. Fashtarahu Umar bun Khattab. Sahaba ono Muhja bun Saleh yawambibwa mu kifo kye bayita Akka, we yaggyibwayo n'ayeetebwa ng'omuddu. Umar bun Khattab kwe kumugula. Bw'amala omugula Umar bun Khattab ng'amugye n'amugula, thumma ataqahu, n'amugula n'amugya mu buddu. Kaana Muhja min as-sabiqina al-Islam, yalimu abo abamu abaasooka okuba nga babeera mbaki abayingira obusiraamu. Wa min al-awaa'il muhajirina ila Yathrib, neera ye we yasiramuka yalimu abo abaasookera ddala okutambula okugenda e Madiina. Waqad shahada ma'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ghazwatu Badri, ne yabeera nga ghazwatu Badri yalimu mu mwaka ogwokubiri. Tukimanyi ghazwatu Badri al-kubra yaliwo mu mwaka ogwokubiri. Faramahu Amir bun al-Hadrami bisahmin wa huwa bayna siffayn faqatalahu. Neera mu lutalo olwa ghazwatu Badri lwaki sahaba ono Muhja ayogerwako, Amir bun al-Hadrami ye yamukuba akasaale. Faqatalahu wa kana awwal qatil min al-muslimina fi tilka al-waqi'a. Yani mu ghazwatu Badri Muhja ono ye sahaba eyasooka okubeera ngattibwa. Waqad mata Muhja wa laysa lahu aqibun, yafa Muhja ono nga talinaawo omuntu gw'alisse. Kitegeeza ati buli atannawasa weeterize, kuba sahaba ye yafa mu lutalo olwo, yasooka okufa mu ghazwatu Badri, agenda okufa nga talina gwakoze eki gw'alesse mu bantu be. Naye tutegedde yabeera ng'afa. Naye ki ekyenjawulo kyalina sahaba oyo kye tuyinza okumwogerako? Nazalat fihi wa fi Bilal bun Rabah wa Suhaib bun Sinan wa Ammar bun Yasir wa Khabbab bun Aratti. Yabeera nga waliwo aya eyakka ng'eyogerwa ku Muhja, ng'eyogera ku Bilal ku nsonga ya Bilal bun Rabah ne Suhaib bun Sinan wa Ammar bun Yasir wa Khabbab bun Aratti wa Utbat bun Azwani wa Aus bun Khawli wa Amir bun Fuhair. Abasahaba aya namba Suratu An'am aya ya 5 yabeera ng'ekka ng'ebogerako, ng'emwogerako ki obugumu bwe baayina mu kusiraamuka kwabwe. Sahaba leero betwogeddeko mu episode yaffe eno abasahaba abo abaali abaddugavu ate nga baasiramuka. Insha Allah tujja kuba nga tweyongerayo n'amannya amalala, naye temwerabira kuba nga mweyunga ku mikutu gyaffe egya Al-Hidayah Islam Media ku Facebook, gattako ne ku X ne ku TikTok. Mbeere nga musoma emisomo n'emirala egiringa egyo, saako ne ku Salam TV olutimbe olw'emirembe. Nsigadde nga Abdul Wahid Musoke n'omundi omulala, tubeere nga tusinkana mu kanyomero akw'abasahaba abali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.